naye nga Honorable Sseggirinya Muhammad mu ngeri ey'okwanukula essaala z'abantu ababadde bamuyayaanira ababadde bamukoowoola akomewo ewa kitaffe Bobi Wine olunaku lw'eggulo yatuzzeemu yatwanukudde ne taata waffe omulungi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amulisiivinga mu masanyu. Newankubadde nga Honorable Sseggirinya yalaze nti akyali mugonvugonvu nti era akyali mukosefu yalaze nti mwennyamivu yatulagidde ddala nti embeera ye tennadda mu nteeko naye ng'olunaku lw'eggulo yayanukudde ebibuuzo ebingi ennyo bye tubadde tulina ku mitwe gyaffe yayanukudde okusaba kwaffe kwe tubadde tujja tumukoowoola nga tumusaba nti Seggi bw'oba wava mu kkomera komawo eka bambi Sseggirinya Honorable weebale nnyo ate n'ajja alabikira mu ngeri ey'obuwombeefu obwekita. Yaga taata nkomyewo mbadde nagenda ebbanga ddene naye wano we waffe wano wensibuka bambi ekifaananyi ekyo nno kinnyonnyola bingi n'olaba omwana ow'empisa akomyewo ewa taata naye mu ngeri ey'okubeera omwaniriza omukuŋŋaanya nabugaa nedda wano wamme okoma. His Excellency Bobi Wine yatugambye mu message ye gye yatuweereza ndi Honorable Sseggirinya Muhammad olwaleero nkyaliddeko nange ne mmwaniriza nga taata omulungi ne mmwaniriza era ne batugamba nti badde bayise mu bingi naye baasigala bali firm bali solid ku message y'enkyukakyuka era baasigala tebatulidde emulukwe n'agamba n'atuzzaamu essuubi n'atugamba nti nayogeddeko ne Honorable Harani Ssewanyana naye n'aŋŋamba nti ali mu kuddangulu ali mu kulikavalinga naye very soon bajja kujja mu media boogereko gye tuli bannaye akaseera ako tukalindiridde n'essanyu ery'ekitala. Twebaza taata waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu weebale kutukuŋŋaanya toli kitaffe like mu myaka abamu tukulumba oba oli awo twagalala kusiiga naye oli kitaffe mu nkyukakyuka mu kutambuza message yaffe n'okuyisaawo ekigambo kyaffe n'olwekyo weebale kutwanirizanga newankubadde ng'ebigambo bibeera bingi bitya naye obiteeka ebbali n'otabiwuliriza bannaye abaana bafukumusa omugambo ku Sseggirinya. Omugambo gubadde ku Sseggirinya nga gubadde muyitirivu nnyo naye olunaku lw'eggulo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatulagidde ddala timusobola okwogera bingi naye nze abaana we banajjira nja kubaaniriza nga taata waabwe omulungi weebale nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu siyinza kukoma kukwebaza naye mwebale nnyo ababaka baffe tulindiridde akaseera ako nga mutuwa ekigambo kyammwe nga mwogerako mutubuulira ku experience yammwe oba oliawo nga mutuzzaamu amaanyi n'essuubi oba oliawo ate ebibadde bitunafuyeeko mu ngeri emu oba endala bangi kuffe tubadde twamenyeka emitima bangi kuffe tubadde twanafuwa nga tugamba ate abantu baffe tugoberera kati bagenda kati bwe bityo naye bwe mubanga kati mwakomyewo tulindiridde akaseera ako nga mutuzzaamu nga tuwulira ebigambo byammwe biri ate nabagamba mwamitibwa abo lwati abaana abo Sseggirinya Muhammad bamanya omutima omuyambi gwalina omutima omukuŋŋaanya ogumanyi buli muntu gwalina mwamitibwa abo lwagutya nnyo gwe gwa Kyagulanyi gwennyini kyova olaba amusuza teyeebase. Tugera okubaaniriza ko ababaka baffe abalungi Honorable Sseggirinya Muhammad ne Honorable Ssewanyana mwebale kuddaaka mwebalire ddala Omukama Katonda abakuume abakulembere na mu byonna bye mukola.